Okay, njagala kwebaza Abasoloti TV. Omanyi abamawulire mwezera kaguddewo Katunda kyakya Mukama nze ndiko. Balonza abaka 358 naye kyakya Mukama yafuuse ensonga. Okusookera ddala njagala kwebaza President w'eggwanga olw'okumpa omukisa omukulembererako akatundu akatono akagomba district nga assistant residence district commissioner. Ndi musanyufu kubanga ngenda kuweereza mu kitundu mwenzaalibwa. Mbadde ssente abavubuka ba Gomba district era nalondebwa, nfunye omukisa nti nzize nondebwa abantu ab'enjawulo, so ntuuse ne ku level omukulembeze okunnengera. Kino nno kibaamu omukosi mungi, kibaamu eriiso ddene, sisabanga ku bwa RDC era sina application gye nawandiika naye omukulembeze yasazeewo, so n'ebyo ndi musanyufu era nga nkakasa nja kuweereza abantu b'eggomba kubanga wenzaalibwa ewaka. Ebizibu ki eby'eggomba by'otunuulidde okubeera ng'otandikirako oba okusaako enkizo? Nga sinaba kufuuka RDC mbadde nga nnyo mpandiika ebbaluwa ne cautions ezimu ngamba president lwaki oweereza ababaka bo nga bava mu disitulikiti amalala, bw'oba omulonzi ku bubaka bo muleke asigale ewuwo ewaabwe. Era nze omwe yabadde ateekawo nnyo ebbaluwa ndoza nga 2 ndoza kimanyi presidency ezirina nga mpandiika nga advising president okulonda ababaka singa yagala okusolvinga ebizibu ebiri mu ofisi ga RDC alo abalonde nga basigala mu disitulikiti gaabwe tebajja kuswala. Naye bw'omujja Emitiana n'omutwala eggomba obeera omuwadde mulimu okunoonya ssente naye ate ng'omusasula. So nga nze neesiba ku mukoso ogugamba nti nidde omubaka wa president asigale mu district. Nateekamu ne ku kirabika nti walonda chairman wa NRM because to be RDC for sure you must be supporting a party. So nti you must supporting a party NRM. Nti president singa yakirabirawo dda n'alonda ababaka abava mu bitundu byabwe ng'osigalayo, so kijja kuwaliriza obutalyanguzi n'ebirala. Kati ekyombuuzizza ku biki ebiri eggomba na biki byentunuulidde, kisookera ddala mumanyi Gomba mu nsi yonna yesinga okufera ettaka. Abafeere abasinga bali Gomba, yemu ku nsonga ndozeemukulu ne mabega gye tuvudde mubadde mundaba nga nwanyisa nnyo ababbi b'ettaka nga ngamba pulezidenti ababbi b'ettaka abamu beekuusa mu ofiisi yonna ewalala. Obubbi bw'ettaka bungi nnyo eggomba, bakaabiza bazadde baffe akakanja naye oluusi RDC abajja abalina baabaavu. Nze kyakya Mukama sirina gwe ntya era sirina muntu n'omu gwe ngenda kuttira ku liiso. Manya meja, manya bakapteni, manya baani. I'll fight, I'll die, but my people will say kyakya Mukama yatusasula. Okirala ekiriyo nti of course bakozi ba government bakola emirimu nga bwe baagala. Corruption nyingi nnyo mu district y'e Gomba. Bakola oluguudo jo nayimiriza company nabadde just chairman w'abavubuka nenko ebifaananyi n'embeeza gye no Katumba Wamala n'embeeza abayinula nga bakoze oluguudo ennaku 2 nga oli mukulukuta nembagamba mukomawo temwongerayo. So that ability I have and now I have got a power ngenda kulwana okulabuzingira kuba nwanira waka, sina intention ya kwesimbawo, sirina kifo kyenjagala after this. So president yerengedde wabadde okutulugunya abakadde baffe oluusi mu faamu za president abavubuka obutabafaako n'ebirala, so bye bindeese. Erinnya lyo libadde tainted mu Buganda okutwaliza wamu ne Uganda okutwaliza mu kukyaliwo kukikolwa kye Buganda teyampadde kifo. Buganda tenampa kukulembeza buno oba oliawo erinnya bagamba nti lyayonooneka. Ani yampaabira? Moral authority eyinza okubanga ekifo kye bakuwadde ate ekya public n'ekikolwa kye wakola oba oliawo. Ekisooka ekikolwa ekyange sinza gana kyogerako kyali kibi kituufu, kyali kibi era neevaayo ne neetonda ng'omukristaayo. Nategeeza eggwanga nali intamidde simanyi bye nakola, so bwe navaayo ne neetonda kya buntu mu nsi okukola ensobi ne weetonda, ate era kya buntu mu nsi okutegeera ensobi zo, ate era kya buntu mu nsi okusaba ekisonyiwo, naye ate era kya buntu mu nsi okusonyiwa. Kwanza neetonda maaso g'abantu mu lujjudde ne mu makyaki n'ewalala ne ku kyaki kukananira ndi neetonderayo, mbaagala neetuge mbalage ndi neetonze. Kakati bo bakyakiremeddeko si bampadde obukulu. Era singa seetonda president yanimpadde kifo ekyo. Kyenjagala okukakasa abantu tukola ensobi mu bulamu, ate saakola ensobi esembayo. Mulabye abatta abantu amasasi, generero yandibadde side si musirikale. Ibayingira olubiri ne batta abantu.
Kanyamunyu yandibadde tasonyiyibwa family y'omusajja yamusonyiwa ebikolwa bingi nnyo ate nno Buganda njagala jjuwa amagezi nze ni musajja Muganda ddala ni muzukulu wa Nsamba ni mutabani wa yeri eyiga ni muzukulu wa Matovu sina musaye mutabike naye ate abalabe abasinga mu Buganda abasinga basinga n'ekya kya Mukama yakola ekyo kubanga abalwanyisa obwakabaka bwa Buganda abamu balangira n'abambejja era abankubira amasimu bali bami bakabaka abamu nga banneebaza nimbagamba muli basiru so nawa Katikkiro mukisa mubulira abantu abo n'atampaaki mwaganya nze nakola nga ntamidde ngendo byekanga ku makya era that was my last okunywa omwenge so ngendo kwekanga ku makya nga bikoleddwa nengamba kino kyekyabaddewo influence of Warukahoro oh my god nentya era bakitegeera naye nga njagala kutageeza obwakabaka bwa Buganda I'm not against obwakabaka bwa Buganda siri nnyo w'amaanyi sirina maanyi mangi nebembeera kifuusa RDC still I am in Uganda I honor and I respect Buganda if something happened aba nyo kale kanetondere wano chaka luli balaba nga setonda bulungi mukadde wange Katikkiro Charles Peter Mayiga omukuma ddamula ssebo ekikolwa kyange era nkiddamu kyali kibi era netonda omuntu bwe yeetonda weebwa ekibonerezo oba nasonyiyibwa naye neetonze ku byaliwo naye nga njagalira kutegeeza abalabe baabasinga si kisa kya Mukama ate abalabe baabasinga batudde naawe abalabe baabasinga babenja n'abalangira oba abakoba embuga bibalaba abasinga mu Buganda naye ekyo sijja kukiteekako nnyo maanyi nze neetonze kati ndabye leader of opposition mu parliament nga mentioning erinnya lyange Ssenyonyi yakava mu mawulire akyalina excitement kyali mwana muto omulabanga ayogera kisa kya Mukama yandibadde teri nsonga ku furo ya parliament kubanga kisa kya Mukama n'omudiscuss nga kuba maze obudde bw'Abannayuganda abaakutuma etegeeza kisa kya Mukama w'amaanyi omutuusa ku furo ya parliament lead of nze mpeerera abaana 34 mbasaasanyizaako $17,000 buli ttaamu myezi 3 mu birime byange ne mumwanyi n'ebirala by'ensombula kakati omulimu gwe nagenzeeko gwa $64,000 ekyantutte si musaala ekyantutte buweereza n'ability gye nnyina so naawe muganda wange Ssenyonyi era ne bw'anaatambula amalala ne gagenda nga gamuggwamu such funny issues those week and the truth is omulimu omukulu ogwa mukulu Ssenyonyi yagutta is in excitement kwekubisa bifaananyi na mukazi akoppa mukama we ate ebyo tebintiisa Ssenyonyi lwaki tewagenda mu kooti kyekisooka you a lawyer you are in opposition I did this when you in a lawyer kati lwaki olaga Buganda nti ojagala nnyo bw'ali ojagala nnyo lwaki wasa Munyankole so don't bring that nonsense I don't want to listen Mr. Ssenyonyi sinza kudda okuwuliriza Ssenyonyi ayogedde kino parliament ekitegeeza nina ensonga lwaki nze nfuuse ensonga ekitegeeza abantu ate n'ekirala abaana baseesaamu balaba nti omusajja agenda tunyweza obubbi bw'amataka obubbi bwebula bukolera mu bukulu buno obubukulembeze I will be independent even if I serve 2 days nebe naaweereza ennaku 2 nja kulekawo omukulu nja kulekawo ebyafaayo nti omusajja yakambuwalako nsagala kulwa mu kifo ekyo so I don't want Muzeeyi to appoint me another term let me serve and I show other people that I can serve then nteeke walala nawo ntereezeewo abatategeera budde twonoona ebiseera byaffe njagala okwebaza bonna abampadde message ennungi ate nenjagala n'okwebaza abanvumye mbebazizza kakati mwagala nve mu busiru mbino ebyokuwoggana ebyokukola ki mbeeko wendi kati mbeererewo bwe bakuwa omulimu guno guyina engeri gye gukufugamu bino ebyokuwogganya ku TikTok oyinza obutaddamu biraba benefits nyingi ebyokubeera nga now you are respecting area oyina by'olina controlling era bwe munzikiriza mu free life njagala nange no bantadde mu komera nabadde siriyagala nabadde sewakuba mukama wange bwami nabadde saagala kubeera RDC and I will never ask it nesinza ate kuwa President Museveni bwami naye nga we naakolera ennaku 3 oba 2 oba mwaka ojja kusigalawo muki omugululo kati bwe tuna abantu abatategeera batunula mu opposition nga Nuupu era nabadde gona ne Latifu Ssebaggala ne mugamba watuswazanga eggwanga Latifu Ssebaggala ogenda otya mu Nuupu naawe musajja yayingira mu parliament obeera ebisanja 4 ogamba president w'eggwanga ye Bobi Wine then you are mad nagambye Latifu Ssebaggala njagala ogambe nti nze I don't support homosexuality mu luzungu mweba n'abasajja bagezi bewakana ebisiyaga mu Luganda kubanga abazungu tebalutegeera
njagala leader of opposition Ssenyonyi ayimire ku floor ya parliament ayigambe nti I disrespect the Homosexuality Act mu Luzungu bave mu Luganda bave mu bavuza interview waye ebisyago biwagira nti sibiwagira mu Luganda bonolaba bakiwagidde so olutalo luliwo kya Mukama afuse ensonga mu parliament then I'm big. If you don't want me to be a this president will appoint me somewhere else in Liverpool place and I have been working with him. Ebyakolebwa nganzi. President nabiranga tebiri munsi. Teri yampabira. Ati byagwadda byakolebwa 2022. It happened it ended I apologize it ended period. So la kudda kubusirwa abantu nebira. Izo kumbuza ekirala. Obubaka bonna obusembayo eri bannagomba ne Uganda n'otwaliza mu bwereza abo bogenda okutandika. Banagomba nyine ensonga 10. Ensonga esooka kwe kulaba nga tongera ku bungi wokuwagira NRM. Kuba kati nyina taito. Bamwe kwasa bonogende wara DCC ya mukama wange ngatakuliriza. Nogende wa deputy natakuliriza nze wendi. Sagala mukozese nga tour ya kulwanyisa bakama bange. Ekyo kinjagala obbawa. Ensonga eyokusatu ngenda kulwanyisa ttaka. Obubbe bw'ettaka. Tewali muntu ajja kwetantala kugoba muntu ku kibanja nga ndigomba nga ndi mubaka wa president. By the way mu Uganda yonna nze nsoso okubira mubaka wa president. Mu Uganda yonna nze nsoso okubira mubaka wa president nga bakuzaala waka nga yakulonze teyafudde ku bitabo byo na mpisazo n'agamba ye mubaka wange. So ebibajja ebisijja bitya and I am going to be very hard man. Actually mugenda kulowooza nti kyekisa kya Mukama. Ekyokubiri mwababbi b'essente za gavumenti kabajitusi nsango ekizimbe nga mwakizimbe gavulana embaliye beidho ngenda kuluma omayika tu wachingenda kuluma abantu balowooza ndi light kubanga wenayogera wano I don't want to praise don't praise me Mukama wange alabi byantumye nga mbikoze wabadde obubbi bw'ente za president nga abantu bamanyidde famu ya president babba mu ente neck am coming. The good thing nyina security nga sinaba nakubera RDC mu mirimu emirala gyenkolera omukulembeze njagala kwebaza abapoliisi ababaddeko ne bakwata ababbi abalana abana abakyali mu makooti n'abo batambule naye nja kukakasa nti ogwe bakuteye mubbi balekayo ababbi abantu ne bateekawo obukodi obulala obubbe bw'ente bubadde bungi abaana abato abafumbirwa naddala mu ggwanga lyaffe eryabanyankole emufumbiza obwana obuto ne mubuwamata ne bugejja datuwa na mukamingi tojja kufumbiza kaana kato ekyo kyekakasa ku mirimu egindeeteddwa patriotism gwe mulimu ogusooka ekyokubiri mobilization ekyokusatu fighting corruption ebyo emirimu egindeese. Mwami Aladiza bambagamba nti oba oliawo gavumenti ebaleese akalulu 2026 katuuse ate nga oba oliawo baddewo omuteekateeka ya gavumenti okendeeza ku expenditure eziteekebwa mu bintu ebyenjawulo n'okugatta ebitongole ate bano batidde nti bongera kugayula byanfuna. Expenditure ino gavumenti mwema temujagala mugende mudde ewedde kuba kati abaka ba parliament Mwami Ssenyonyi yekka alina abakumi 14 alina emmotoka 4 mugende mu registra ya parliament mubuuze expenditure buli mukumi amukuuma olunaku wamu emitwalo 8 14 zikubiseemu omwezi bammeka omwaka mmeka. Emmotoka ye is accounted okufuna lita 13 every day. Leader of opposition afuna amafuta lita 13 every day alagawa. Ssenyonyi waba yagala kulwanyisa era alaga ekifaananyi ekirungi ne banne agenda asala abawendo gw'abasirikale abamukuuma asigaza omu era emmotoka ya gavumenti azizzeeyo n'omusaala agugobe n'alawensi bamuwa yasaba miliyoni 2 genda Kenya. Kakati gwoba tokirimu ekintu gwogamba nti bane sente z'eggwanga zikola ki? Nze nfunako emitwalo 64. I don't think that is bad. Kati abaka bisatu tuwa tufuna miliyoni nga 18 ye 18 ziwera yeah kituyina nnyo kitugenda ndabyabuuza nti what is assignment y'aba assistant RDC ziri 3. Ekisooka patriotism kusomesa mwoyo gwa ggwanga. Ekyokubiri kumobilizing NRM party. Ekyokusatu kulwanyisa buli bwanguzi n'ebintu bisatu ebirala bino administratively manya biki fine ekyo kituleese baba yagala bimanya agenda yebuze president so baba afuna sente za Museveni Ssenyonyi eyo tayogera mu nupu era Museveni aba mulungi naye sente zetwamu billion 2 okwetereza ne banne byezi yesaba tiyezireta isibiyena bitya ate tebaba alimba ekyo kankidde mu tereza kamera
tebabalimba mbolokuba bampadde obwa RDC ngenda kusirika ekyo nedda nyinza kukyusa mu njogera naye sigenda kusirika ekyo tekiriyo oba oliwo enaalimu ng'oli mubbi nja ku exposinga nabagambye nti bwe naasanga mukama wange RDC yenyigidde mu kubba ettaka awo expose naye nabwanansanga nga nenyigidde mu bubbi bw'ettaka naye ankole ki naye anke exposing bwe nasanga DPC yatulugunyiza omuntu awo expose him ebyo tebabalimba bwe bampadde obwa RDC ngenda kusirika what is that batwale obukulembeze bwabwe nsigale nga njogera if to stop me batwale obukulembeze bwabwe obwa RDC office gye bampadde nze nsigale nga njogera nga ntegeeza eggwanga ekyampeseza obwa RDC kubanga nvaayo nenjogera ebituufu security nekola investigation mwalaba ebyali ejjinja nayogera nembagamba ebyo mubiri ne muzeeyi abinoonyereza byali bifu